nkuba kyeyo golaba ng'asesema omusaayi ekyo kyatuukawo oluvannyuma lw'okulya obutwa oba oluvannyuma lw'okuweebwa obutwa. Mukwano nkuba kyeyo wennatula ku vidiyo eno ngenda kukuyambako immediately nga wakazuula nti olidde obutwa. Kiki ky'ogenda okukola? Oba singa ofuna sayini yonna eraga nti wandiba walidde obutwa, ogenda kukola otya okutaasa obulamu bwo? Kuba omuntu akutega obutwa kirizagaana aba ayagala kuggyawo bulamu bwo. Kati ogenda kwetaasa otya? Weewaawo omukyalo ono simanyi oba akyali mulamu, simanyi oba mufu. God forbid, naye vidiyo eno ngireese obe nga ofunamu ekyokuyiga ku bye ngenda okukusomesa. Teweerabira amanya n'eddoboozi Maggie nga bulijjo, ate nga nkwanirizaako wano ku Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel, era nga nkubuuzaako omulabi wange wonna wonna w'osinziira okuba nga olaba vidiyo eno. Mu budde bwonna bw'ogirabiramu nkubuuzaako nti wasiibye otya, wasuze ota omulungi. Omupya nkwanirizaako wano ku YouTube channel yange. Nkusaba mukwano benga nkonerako kagambo subscribe. Channel eno tegenda kubanga ekuyiwa. Mukwano tesobola kuyiwa. Eno channel y'Abankuba Kyeyo tuyisaako byonna ebikwatagana ku Bankuba Kyeyo, twewa ku magezi, twewa ku ddagala, twewabula. Tewali kimpa ssanyu nga Nkuba Kyeyo kumalako contract yo n'okomawo Uganda ng'oli mulamu. Tewali kimpa ssanyu nga muntu kujja ku testifyinga nga Madam Maggie walagira kino kyankolera, Maggie wandagirira kino ne kinkolera. Nga sinema genda eri kuwa ku biki by'ogenda kukozesa bw'oba ng'olidde obutwa. Olunaku lw'eggulo kankayiseewo. Ziti yesterday but one. Nafunye omukyala najjanga musanyufu. Nangamba Madamu Maggie bannange weebale. Omusajja gwe wandagirira okunkolera ku passport yange. Bannange passport nagifuna, mukwano weebale nnyo. Bannange n'asiima. Nempulira essanyu. Inze sijjaako muntu yenna ssente kubaako kyenkulagirira oba kubaako wenkulagirira. Ewali omuntu gwe mmanyi asobola okuyamba nedda. Ate n'omuntu gwe nkulagiriddeko simuggyako mbu komishoni. Nze kimpa essanyu kwe kuyamba omuntu n'afuna kyabadde yeetaaga. Kimpa essanyu. Omukyalo ono yali mutolosi, bwe mbaseerabidde yali mutolosi n'akomawo e Uganda. Kati akomawo e Uganda ng'ayagaladdemu afune passport empya ne mulagirira ew'omwami n'amukolerako. Mbafuna nnyo abakyala bangi. Era w'oba oli eyo nga oli mutolosi tolina passport wagireka wa bossi wo. Bw'okomawo wano e Uganda mu kifo ky'okutagalira mu bantu basooke balye ssente zo ate baleme kukukolera kye weetaaga. Mukwano osobola okunnoonya n'enkuwa omuntu agenda okukukolerako. Bannange omukyala yazze nga musanyufu. Nga musanyufu nnyo bane n'empulira essanyu. Alright, katweyongereyo kale tugende mu maaso. Kaakati gwe wenna ng'okizudde nti olidde obutwa, nkolera ebintu bino. Bw'oba osobola okufuna amanda, kyako amanda ogategedde ago agafumba. Kwata amanda ago gasekule, gafuuke obuwunga, gatabule mu mazzi, ogasengejje, onywe amanda ago. Gagenda kuyamba. Ekirala amata. Kwata amata oganywe. We gabeera mu firiji agago obudomola ganywe. We gabeera nga omulimu ago ga pawuda gatabula onywe amata. Bigenda kuyamba gwalidde obutwa either ojja kuddukana obutwa obuddukane oba oseseme. Ogenda kumbuuza amanda ngajjawa mutambula ogenda mu ddungu eyo bafumbira abantu abo ku nku. Making sure nti obwanda bwo obukuŋŋaanya butereke kadaama. Beera muntu eyeefaako yeetegekera in case ng'ekizibu ekyo kizze. Mugenze mu ddungu bafumbira ku nku. Gwe kuŋŋaanya obwanda obwo. Mukwano obutereke bubeere wano. Ku kikondoolo obutwale bubeere mu luumu yo nga gw'omanyi. Gayinza okuba amazibu g'okufuna mu nnyumba ewa bossi wo. Naye ate teweerabira nti ne mu budde bwa winta bakuma ebyoto kwe babugumira. Kaakati amanda ago kadaama togasuula. Oyinza n'ogaggyamu ng'omuliro gukyaliko nga tegannafuuka vvu n'ogayiwako amazzi ne gaggwamu omuliro n'ogatereka. Gajja kuyamba.
kati ziri zagambye black seeds ojja kuzigaaya gaaya black seeds ezo era bw'olaba ng'oddukana oba ng'osesema ng'omanya nti mukwano kandibanga kabadde kaweddemu obadde olidde butwa. Nja kujjanga video bwe ziti nga nzikola era nga nkuwa ebyokukozesa eby'enjawulo. Gwe bw'ogiraba video togamba nti eyo nagirabako yagikolako emabega. Buli lweleeta video mba ngenda kukuwa ebyokukozesa ebipya okusinziira ku kunoonyereza kw'embeera nkoze. Ebintu obiyamba amanda, black seeds n'amata ku muntu alidde obutwa. Nkulabeko oba tulyesanga oba tetulyesanga oba tulyeraba naye azironga z'okomyewo nga oli mulamu. Naye teweerabira nti nkwagala nnyo naye Mukama waffe Yesu Kristo yasinga okukwagala. Kyalibadde kirungi nnyo nga bw'atwagala, nga bwe yatumanya nga tetunnamumanya, nga bwe yatuyita amannya newankubadde twali tetumumanyanga. Mu butuufu n'oba ng'omwatula muli mu makubo go gonna, buli ky'ogenda okukola ng'osoosa Mukama waffe Yesu Kristo. Mwekwate, Yesu tajja kukuyiwa, Mukama Katonda tajja kukuyiwa. Lwaki njogera nnyo ku Yesu? Kubanga essaala yonna gy'osaba oba buli kintu kino ky'okola ng'okikolera mu Mukama waffe Yesu, ewa Katonda ofuna ttiiki. Kyobola nti Yesu yatugamba nti tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze, nti tewali asobola tuuka eri Katonda nga toyise mu Yesu. Bwe weekwata Yesu, buli kyokola n'okikolera mu Yesu, ewa Katonda otuuka bulungi. Kyova olaba essaala gy'osaba ogikomekkereza ogamba nti nsabye byonna nga mpita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Eyo essaala ewa Katonda ebeera ttiiki, kubanga omwana we tomubuusizza ki maaso. So mukwano gwe wenna ali eyo, Yesu tebamukaka era sikaka muntu kulokoka, kubanga mwenna temujja kulokoka. Ne ku mulembe gwa Yesu mwene bangi abaamugaana. Kati nze ani akufoosinga? Naye bw'owulira nga mu butuufu omusajja ono era by'omuwuliddeko byakola, n'okiwulira mu mutima gwo, mugezeeko omukkirize, ojja laba nga alina ebintu byakutaasiza. Ogenda laba nga ku level w'oli ogenda ovaawo mpola mpola. Tuva wala naye Mukama atujja wala. Tula neenzijjukiramu eri gye nnali n'olwaleero wendi naki kyendi eddala lyantaddeko. Mu butuufu nga ndabira ddala singa teyaliiye naalibadde ndi mufu, naye nga byobaddiya Mukama abankumire nnyo atakubira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.